kankweyo omuntu omulala alina kyayogedde tonnamuwulira ani Louis Light Louis Light nabulabye aleetera bebbi si yekka Louis Light alina buzibu ki yakutte Chameleone Eddie Kenzo Louis Light Bebe Cool oba ne Full Figure ne Rama Lily Pazo n'abateeka mu kakota abayimbi b'eggwanga kati nga Bebe Cool ba Big 3 obeera otya nga oli mu campaign bakuwa ssente wandibadde mu mbeera nga oli eyeegombwa kati n'otunuulira Jose Chameleone Legendi kati gwe Kenzo ssente bakuwadde simaya biki eggwanga lino n'ayogera ebintu bingi Louis Light kyemukola si kirungi mwandidde ku ludda lw'abantu bano abantu babayamba ne babawagira abantu babayamba ne babawagira ne mufuna bye mukola ki bye mufunye abantu kati gwe Kenzo wali wano ebweru nga nofuna obuzibu ng'oli staaka no bantu bwe bakubeererawo eno gavumenti gy'owagira teyakukola ki teyakubeererawo abantu bakuyamba era nyinawe mbadde waddeeshi njogera bino ne Louis Mogamba anene muine emboozi zammwe zo ku TikTok ani nze njagala kunyumiza njagala kugamba Louis Light ne banne Bebe Cool Chameleone n'abayimbi abalala bayogerako tekuli gwe yali ayambye yagendanga mu bivulu byabwe teyagendayo kubayamba tebaterekangako charity concert nti mujje mu nyambe tebategangako kawash ndi Chameleone alinayo ekivulu yeetaga kuyamba abantu bagamba bambi katugende no abantu bagenda mu bivulu njagala kukakasa Louis Light bagenze kunyumirwa nga njagala mukakasa nti temuyamba nko bayimbi nga bwe mukirowooza lwaki oba toyina ssente toyingira njagala mugana akalabako concert nga 3 ne baggala omulyango abantu abali ebweru ne bayomba oyinza okuyombera omudugozi okuyamba mubiru baggala serene eyo ng'abantu bakayanira kulaba ku kirungi kya Misaki Semakula munda si kumuyamba era kati lwaki tebaatu nga bafa Haruna Mubiru ne bankubirako Nuruddin bana abasajja bakwano bo batuga ne magato wajjudde nabo sente bazagala oba babagaye mudeeka kati oba toyambye no oba toyambye kati Louis checha bali singo mulu ekyo njagala asooka akisazeemu talina gwayamba ate ye tayambanga ku muntu oli waddembe oyingira obireka Louis Light Big Eye yategeka ekivulu ng'ali ku ludda lwayagala teyagendayo Louis Light gundi Big Eye yategeka ekivulu teyagendayo Zex birangi yategeka ekivulu teyagendayo olwaleero Palaso waali byakamusala bibiri tagendayo kati ye tayagala kubayamba ate bano bagamba nti abantu babagala nyo bagenda abantu ate abo ne bagenda omwaka ogujjali nze show ya Bebe Cool ekkololo ayino funa tegenda kuba ya mutwalo atayagala kuyamba tokola ki togendayo 2 mpaka ku million 5 agenda kubako ne platinum teba 2 emeza zawedde million 10 ojja oyagadde mulekerawo akamanyiro k'abawagizi omanyi kati abayimbi twabayamba wayamba ndabya abayimbi abaagala okuyambibwa teri agendayo n'abeegayirira abamu nno boogera mbeera olaba ono mulenzi yanyo ne yakuba TikTok record ye n'aleka ekivulu yali Bruno K bagamba muyamba yafuna abantu bameka tekyamusala omujjamu engoye lwe batuuse okuyamba tebagenda kati ekyabayimbi abantu babayamba ne babeerawo ku tomuddamu kuyamba bagundi omuyimbi muleke corporate y'abayimbi buli anyumya mwali badde mwavaayo ne bafuna corporate tekwata ku gwe toyimba baleke balwane leka banyini kyo abantu bali wano anyumya gundi kati Bebe Cool abantu balina ebizibu nga bba abantu nga byava ku bo bitya bakugamba ogenda osome n'ogaana senior 2 n'obuuka n'abasajja senior 3 wali mulenzi n'onywa sigala nodda mu mwenge senior 4 n'ova mu ssomero senior 2 n'ova mu ssomero wa P6 kati oli awo ku kajja okuba nga to satu munda
kanana munda bawe 5-2 bagambe munda okitegedde okuta bipapula gwogamba eno gavumenti yetusibye mu bwavu obwavu bumu bwe tuli muffe twabusalawo ano waliwo abantu abamu kwali kusalawo kwaffe waliwo abantu abamu nga yeteeka ayagala okubeera mu bugagga naye nga famire yaabwe tewali ayagala kumenya byafaayo byabwe ayagala kwettisa muli banaku okuva ku jjajjaawo oyagala kugula ojja kufa mukuze mupangisa olaba n'agigula bamwetugira yazijjeewa sente yase muntu nedda si famire mayembe ge bwe gamugirawo mu lwera kawogo safari na muzigo ekisajja kyenkana kiri wano kinnenkana bisinga mukulu alinga basaalonga abo naye nga wawe bapangisa bali mu kayumba naye ayagala kugaggawala gavumenti eno naye nga waba tewali sigamba ndi gavumenti tetulina kyetugibanja tulina byetugibanja nga bwekugambye emisolo enguudo corruption bituufu naye si buli kizibu kyolina nti ogenda kinenyeza Museveni nti waliwo byegambye olwo ebizibu ebisikire waliwo ebizibu nga gwe wasalawo bakugamba osome n'ogaana kati oli mu nga totambuza micungwa abo gye bali gyali nga yasoma nga mu Amerika gye waliyo gye bali abanaku nga buli kimu bakugamba bayina enteekateeka kugambye nga mu Amerika kati nga we nnina nze nina musajja wange Saalongo yasoma amawulire alina degree namba naye era omulaba agatta wono kati abanja ki Saalongo abanja ki obadde mu ngoye ye Saalongo ki Bogota kati engoye z'eranda ntazaagala naye n'ogula engoye Bogota Saalongo alimba nnyo ngenda kwogerako nebbala nkyabo nnyambi njogerako ne gundi ne sister wo Hudat ave ku nnambwayo amubeereko bw'obeera nazo omuliro agambumanyinaze otagenda mumanyi bebeereke ebyo byabwe baleke nedda yogerako ne sister wo amuleke anyize kyeŋŋamba bw'olumba full figure linda muliro gwe gumu yali akwogeddeko lwaki takwogerako era sikyamwogera kukubira ati bw'otamwogerako takwogerako bw'omwogerako linda okwogerako simple kati Luwilayit kikome akole bw'ati takaka bantu kuwagira ye kyayagala by the Luwilayit tagendayo nedda nze kyenkola bwenti engeri gy'agamba nti ye ayina abantu aleka abantu bakole bano baleke bakole ekikyamu ekyokunyumyako simanya n'okola bwoti kubona tekuliko muganda we tekuli gwazaala abaveeko welcome to the show basebole banyabo mbanirizaako nnyo ku mukutu guno Muzere Megaton ge manya ndine Nurdin Ntege bingi nnyo bitambula mu ggwanga Uganda kaseera ka campaigns no kulwaleero nominations zitandise n'olunaku olw'enkya zijja kubeera nga zikyagendera ddala maaso obubaka bajjeeyo empapula zaabwe bataawa kaadi bazze bwanamunigina wano nno tugenda kubeera nga tuyitako ewe ku nsonga za Weeswa Mufumbiro finally bamunominatings bakiyita ku nominating bamunominating ng'ali mu kkomera si nno yasoose okubeera nti bamunominatinga ng'ali mu kkomera ne Dr. Kizza Besigye bakikolako naye nga mu kaseera kano ye finally agenda kubeera nga yeesimbawo andabyekaawo Musiri David bamu makaadi agenze mu DF Alan Sewanyana yazze yekka andabyekaawo Alusius Mukasa wano naye azze n'abalala bangi tugabeera nga tukuba mu tooki n'ensonga lwaki Weeswa Mufumbiro akoze eki ekyamaanyi okubeera nti bamunominating nga twadde tutidde nga tugamba bannaye omusajja bayinza okubeera nti bamulemesana but finally ali wali ssaawa yonna akalulu agenda kubeera nga akawuuta agibuza ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwasuze mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi yonna gye musinzira okutulaba nze Nurdin Ntege tutambula tukuba tooki wano na wali olumu ne tusanyula abantu olumu ne tubanyiiza neffe twakugamba nti olw'okuba kampeyini egenda mu maaso ogwaffe kukuba tooki okusalawo kukwo bwe twogera ky'olira nga si kituufu kireke gwekola ekituufu omwaka bwe gulituuka nga okulonda kuwedde oligamba akasajja kabyogera naye ffonna awo naffe tuwe ku mukisa tukuwe endowooza yaffe nga bwe tubeera nga naye bw'olina eyiyo era bwe tumala okuba tooki naawe mu comment section wano kubawo tooki eyiyo anti kati abo batokubye ettooki gwe kuba tooki nti naye kyemwogeddeko nze nkiraba bwe nti otunnyonnyola otuwe facts kubanga oli musiru
beogedde tebiri mu magezi kubakadde ekituufu kiri ndi bwoga nti oli musiru oba oteesezzaaki aba toteesezza oba okuteesa yaba takusobola ng'asobola kuvuma ani eyo message ebayizijja naye bakubuuza kati ono gwolaba mulala asoma komenti yo emuyamba otya okusabalawo ku kyogize so nze mba njogedde ebitali bituufu gwe mpaayo ku bituufu oluusi nange binyambako omusajja yagambye nedda nze nyina ne komenti zensoma oli naŋŋamba nti olaba n'oludiini ekyo si bwe kiri mu 19 abcd next time nenkozesa ku ekyo yesebo Waiswa Mufumbiro finally Waiswa Mufumbiro ndowooza y'omu ku ba MP abalinze okubeera mu parliament alinze kulayira musajja wange banamulunda nga takubye kakuyege kati Waiswa Mufumbiro bwe bamuta kati baba bamukola bubi balina mutaawo mu January awo ng'atandika ng'ekintu kikutte nga kikoledde kati tomanyi kizibu kya kuba campaign nga gwovuganya ye musibe anti ng'ali bwati ali ku mpingu era Waiswa Mufumbiro yandikubye posters 2 portrait y'okubeera wali okutiikingako akuweyo n'ekina emikono naye babitimba omwo londa justice freedom for all byonna yaba bikiikirira Waiswa Mufumbiro kati ye alinda kimu mutiikinga lwaki ogamba bwotyo bamwesimbyeko bossi bantu ati nkugambye obululu butambulira ku emotions bambi kati Waiswa ali ku bambi so nga ate Waiswa yali tannasibwa ng'alinako ebibuuzo abatonotono abali awo tinaye asabuka nnyo ekikulu Waiswa ekikulu avuma nnyo naye kati ate waliwo abagamba nti byayogera byali byaludda lw'opposition alwanirira ffe yabagambako bw'abagambako ne bamukola ki ne bamukwata okitegeera kati bino byonna oba yali yayogera ku gundi oba yali yakola ki ebyo byaggwawo yabisavinze mu kkomera abantu bagamba awamaanyi kyogamba nti senga bali tebamusiba akaluuka ne mukaluubiridde nnyo era yasiba Waiswa Mufumbira muwagizi we yali akimanyi mbu kino kyekumusiba kiyamba yali akimanyi nti kenkwata atuuza lwaki Bobi Wine bakiganye omumukwata bakimanyi nti bw'okwata omuntu sympathy ajjirako n'okusaasira kakati lwaki oba babamanyi oba babeeramu oba kakati eyasiba Waiswa Mufumbiro muwagizi we in one way Machas lwaki yali tamusiba edda dachamusiba kati era yamusiba singa yali tamwagaliza in one way yali ajja mulemesa n'okugenda ku ballot gwe nkola yakawagalize ekkomera yakwagaliza ntaana ono yamwagaliza kufuna ssanyu sigamba nti okumusiba kirungi naye olwa impact y'okusiba ffenna kye tumanyi kyerimu ako ka element akatono nyinza okukagira era bw'aba yali takimanyi yesaawa akimanye nti kye yakola yawa Waiswa kulya era Waiswa Mufumbiro musajja wange nze ndi sure agenda wangula ali mu parliament aliwo nabaani awo Waiswa Mufumbiro yajjukira yazze mupya n'ekifo kyaliko tekiriiko yadde incumbent Baruhindi baliwo anti Ruhindi ali eyo naye nga tekiriiko incumbent because wabaddeyo ono ajja ku bwa meeya bali mwezo naye bali mwezo mukambwe ajja lwanira ku seeti yabadde akubye mabike ayina kuno okugulu okulema bwagira lwakugira bwaki tojjukira panchi eri gyanyumya ababbi bajja ne bayingira mu nnyumba ne bakookinga emmundu n'agikwata omusajja n'agikwata omubbi agenda ogira bwati ne baleeta gundi n'akola bwati n'amuwa pakati n'asituka mu bbanga bwati bali mwezo ngate simwamu yamuwa pakati agenda okudda n'amuwe nemumalirayo bwati omubbi alina emmundu yali akyagirina ng'agimugyeko dda yamuwa pakati yagira bwati yayagala asooka alwanemu omubbi bali mwezo n'akola bwati kati mukudda n'alyoka amuwa eno abadda esitula n'amuyinula n'akuba kasolya nakka bwati
abantu we bajjira bali mwezi ate nga mufu yatta omuntu abalala babbi abaliwo buli omu n'adduka baalokoka obubbi oyo bali mwezo era tomunywezanga omukono n'oyomba naye bw'olabanga ajja tambula bwoti kati wenkuba kuno okugulu olina kuyimirira ku kugulu kuno okulwadde naye w'oyimiririra ku kulamu bw'ati n'akuvaamu awo bane rawundi kiiki nkugambye akola bw'ati nakka kati yakuba eno bw'ati omuvubuka omubbi abadda bw'ati n'amukuba eno paka mu kamooli basikayo magulu bati nabalabye ne mabike nga ayagala kumutta togwanga mu tageti y'abali mwezo wano tazanya naye kano akalulu akaba mmeeya nga tutambula mpolampola okalaba otya kakyali tricky katya naye omwana gundi akubye ebipande ani gundi Lukwago okimanyi nti nakisanze Soroti loole etambula eyiwa bipande nasanze Soroti wano nabye nasanze Nakaseke eyo omanya emyaka Lukwago gyamaze ku bwa mmeeya ng'ate opposition yani baleta kuba campaign namanyi kati olaba wano wasula omuti gw'amasannyalaze gwonna era bamasanze kati oba omuti ne gufuna obuzibu bagenda linnyayo batya gwonna yagubise gwabiti ate si buno bupande bwa posta bebinene bwebiti Lukwago akalulu kano okalaba otya emyezi ebiri emabega kyani twalowooza bali mwezi alina amaanyi yabadde mu katale kye yamukoze nga bali mwezi ali bwati amutundulira tamuta amutya nnono muti ng'ali bwati namulaba akankana ali ku ssimu akankana bwati lukwagaze omanyi naku zino kyakola olaba wabeerewe buli kanaku afuna abantu abajjawo n'abawa ku ssente agaba tugendeyo ate nze ndi weebiri agaba ebiri kyammanyiza Lukwago oli mukodo nnyo naawe akisussa naye nga kyegamba banne nkwa engeri gye kyalimu emyezi ebiri mu mboozi wano biki Lukwago lererere twalowooza bali mwezi ajja kuba wa nange nali manya kintu akikutte naye natunuddemuko wano ng'abantu ate bandi babasonga ku Lukwago ate kati alinamu ku maanyi gwempulira abantu bamwesunga bwesunza ono Makindye aliwa Kasozi Ibrahim gwe tulinda ajje tulabe kuba nominating kati kambuuze kyekisuddemu gundi bali mwezi according to you ekisudde bali mwezo nekiwanisizza Lukwago bali mwezo yajjira mu kigambo kya faaba Nuupu naye bali mwezi akyalemeddwa okubaako byayogera ebiwulira ye nga bakutadde wano ne Lukwago ogamba ki nayina enteekateeka z'empulira zayogera Kampala yetaaga yinginiya ebyo birala ebyo bibozi bya kati bino byebya Bobi Wine anti ebyo twagala nkyukakyuka bakugamba tugambe nkyukakyuka kijooleeta todda nze Museveni kati ne bali mwezi yazzeemu bino ebyasimanya kibuga kyetaaga yinginiya so what inginiya ogenda kyusa ogenda bikyusa packaging ya message ya bali mwezi ekyabulamu etagala okutuula awo omuwuliriza n'atambula ng'anyumeyo ku bintu byo 10 wabula tusaana tufune bali mwezo tutya yagambye n'agamba era n'ateesa era yagambye ffe abasuubuzi yagenze n'ateesa amakubo gye gandibadde gabeeramu ebyaddala inginiya gwe bujo gwe tubula n'agenda n'ayogera ku ttooyi ne kasasiro nti bagenda kuba bakayanire kazambi kubanga ate ye nga inginiya yakolaganye dda n'abakoleya bagamba nti nno kasasiro ne gwe tulina tetumumala abantu mwongere kasasiro kubanga yatuuse n'okugamba nti olaba balina kasasiro ngenda mubagulako buguzi kubanye n'ekitongole kigenda kampani egenda okujja ng'ekolamu amasannyalaze ekola ki ate egaguza abantu kati kwata kasasiro omukayanire mutereke batandike n'okubba kasasiro abantu oteekawo ekisawo osange eŋŋumi ng'eri awo ebwayise kiki ono ali ku kasasiro wange buuza gundi kasasiro ng'alimu ssente alimu ssente kati omuntu omunyumiza emboozi eziri siriyasi eziraga nti kubanga kasasiro bagenda mukolamu amasannyalaze bagenda mukolamu ebigimusa nayogera ddala n'abakoleya infact ekizibu kye baagaba bajja wano kye baasangawo nti kasasiro aliwo mutono bateekawo n'omusabateekawo n'amateeka bakwata ne kasasiro wa munno tegedde kati awo Lukwago omuwuliriza alina wabula Lukwago ye enteekateeka kizaalina
oleeta embeera nti amasanyalaze ge tulina sanyazi ge tulina wano kati ng'abasuubuzi abasoya mu gundi olabye ebintu bye twateka ku sola KCCA erina okuba nga erina embeera nti abasuubuzi bano abawa omusolo omunene naddala mu CBD abali wakati wano wabeeriwo nti tugeze egenda kuba egala bisola pano kyaka bwasi kubanga bano abantu be bayimirizaawo ekonomi oleesa enteekateeka Lukwago alina bigambo ki incumbent bw'obanga onoonya obukulembeze toweekwata ku incumbent yagambye ki bwetubulira byogenda tuwe bibyo kuba incumbent twamulonda gw'otugambye mubi kati tukitwale Lukwago mubi gw'omulungi totandika kwepima ku Lukwago kuba abantu beesiga dda Erias Lukwago ne bamuteeka mu ntebe ne bongera ne bamwesiga ne kati bagamba osanga akole ki akomewo kakati baba bakyesiga Lukwago obuzibu buli eri gwe bali mu ezo tobuuza gwe yogera Lukwago ebimulemye bw'otuwa byogenda okukola nga bwe nkuwadde ekyokulabirako nti Kasasiro alina abakoleya abagenda Kasasiro tandike muyombera ayinza okugamba nti kikati kyengenda okukola tugenda kuteekawo parking teri musuubuzi wa mu kibuga kyekikuleeta mu kibuga okukola ate nosasula parking emotoka yo bw'ogitadde wali ekijegere nga oli mu dduuka wazze okukola wano ate wo parks bakugamba latest multiplex emotoka egikoze ekigikrampi ebiyaye bitambula byonna biri bitambula kiri bwe kati ono omulonzi awulira nga otandise okwogera naye otandise okwogera nange ensonga zange ojjo ntiikingiriza kamu kati gwa parkinga lwaki omusuubuzi osuuka okuba n'edduuka osasula miliyoni 6 rent nosasula miliyoni 3 URA okusobola okuyimizayo edduuka eryo naye ne ka parking era bakugenda emmotoka bagikurampinze kati awo nze balimu ezo nzize bw'obiteekaawo omusuubuzi ajja atiikinga wabula omusajja ayogedde Kasasiro yagambye wamuumi amasannyalaze solution yino gaba gagenze nga ntandika okugamba ate ekirala oluyingira mu ofiisi njagala tutuule tulivayizinge ne URA tulivayizinge ne KCCA maakyaza abasuubuzi bakolera mu kibuga Kampala ne tusooke tutunulemu abasuubuzi sente ze tubajjako bo bazifuna abasuubuzi sente ze tubajjako bazifuna oba tubajjako bujja twagala abantu beeyagalire mu kibuga because ekibuga twakikola abantu okukibeeramu so enteekateeka ze ziberezaamu ggundu si ampite maanyi g'abantu Kampala yeetaaga naye bino inginiya mbu wakola ki ffe twazimba akasolya ka Lubaga ffe twazimba akasolya enteekateeka yali zenna zirimu olaba Namugongo onyumya bintu nzire gye sibeera tuwe ebintu nga nange bigenda kuyamba tugambe nti olaba kati ng'omwalo Hamu gwe yazimbye Hamisi Kigundu nti yazimbye bulungi ne tusobola okukola nga gulina tributaries ffe tuzimbe nga guno gyonna gireeta wano ekibuga kita amazzi tugenda kukwatagana ne bannaffe abawakiso ne mukono because this is Kampala metropolitan city oba yeetaaga abantu abamulungamya mu nsonga andi bo balinamu kiri gowooza kimu oli abaddeko mu bibiri byemmanja Bobby nti Bobby obya Museveni muli wanguzi mu bbi mu kimu tukimanyi naffe ffe twagalayo tugambeyo gwe ntandika okutiikinga point ku point ngenda okumaliriza nga ngenda kufunamu naye bw'oŋŋamba kyenji ejja nange gyessira bwetajje ngenda kukola ki so njagala bino bye ngenda okukujjukiza watugamba mukama waffe Kasasiro abasajja bazzeemu bagambye ate tulina kuwa emitwalo 6 buli mwezi kwekalakaasa okulya awo otunulira omusolo masannyalaze Kasasiro nguudo parking olwo ab'essito bakoze eki omala ogende ku outskirts of Kampala nabo bawe enteekateeka zaabwe olwo oba meeya azze ku lwaffe ekitegeeza ono incumbent atuuse okudda mu ntebe ye ninze Kasozi Ibrahim Kasozi naye kati ye bali mu ezo Ibrahim Kasozi lwaki omwesunze nnyo Ibrahim Kasozi ono Uganda baali silent nnyo Ibrahim Kasozi ono njagala kulaba nomination ye Kasozi ono namulabako Makindye East yakola musajja mukozi ali mu Seginja tatenkana Kasozi ali wansi nnyo gwe funa omuntu wa Makindye East ajja kugamba who is Ibrahim Kasozi mukozi gwe funayo oba kyaki oba muzikiti oba ssomero
eryali ku mulembe lwa Ibrahimu Kasozi eritaganyirwa mu MPB ye muweereza kaakati ayinza n'okugamba kasasiro mututte tubale wano kiba kitya ofiisi yange KCC egenda okujanga kasasiro ku bantu ku bwereere kubanga tubajjako emisolo gino ne gino ye nteekateeka z'omunaku alina zakikkiriza nti omuntu yeetaaga kufuna saavisi asobole naawe okusavinga obulungi naye kati fonna abo bali mwezo mukuba mukko bibiri sinnawulirayo byayogera yamujoze benga ali bwati akanka bamugaba bali mwezo ogamba ki alina akasanirizo ke katamuna na kasala katiwe nakayisa mukko kivili kya pass nalabye gundi Serwadda ki pasta Serwadda ngagamba nti akalulu kano fe tuli ku musalaba abasigadde be babanye ebyabwe Salongo tutya kuchaja yaffe wali tuli ku musalaba basigadde be babanye ebyabwe Pastor Serwadda sino gwe gusoose ayina we yava back in time nakola akatambi n'agamba nti abalokole buli wolaba enkofiira tiikinga abalokole buli wolaba enkofiira tiikinga kati leero avuddeyo nti wano wolaba omusalaba bano ab'emmunyenye tobafaako nnyo simanyi abalina omwezi tebatukwatako bamukoze simanyi mulimu omusiraamu gundi kozi musiraamu Baraka Manyagwa abasiraamu tulina bangi kandi balwanyisa Serwadda wano kantu tunule mu Kampala tamulwanyisiza Lukwago alwanyisa Elias Lukwago Lubongoya Lewis musiraamu Shamim Malende Zahara Luyulika Kawempe eri waliyo waggulu Kawempe North gundi Narukoola Luyimba Elias Makindi eri waliyo ali mulya nganda mulya nyama ebasiramu baatayagala ndabe weewalala n'abalala ndowooza wano mu Kampala Central waliwo omukyala Hajati Minsa Kabanda Uhuru agenda kujja yekwata obwa meeya omukulu Uhuru ajja Kampala akozesa bukudiyo ki agamba alina omuyaayi omuyaayi tosobola kati awo waali Central Kawempe tumulabye Abubeka Kawalya Rubaga Abubeka Kawalya abo baatayagala tayagalira ddala kintu kiri ko munyenye mwezi ayagala musalaba abasiraamu bamukoze iki simanyi yeyagaliza naye sijja kumunenya buli muntu yandyagadde omuntu akkiriziganya n'eddiini ye buli muntu yandyagadde omuntu asobola okukiikirira ebintu ebifaanana ku ye so Segwadda Pastor Segwadda bw'aba avuddeyo nga ye agamba bamusalaba bamudaali ng'ate naye wa musalaba mudaali ng'omuntu aba akoze ekintu ekirina ye kyayagala okukola ki kuba omusalaba ayinza okubajja kumwongera ekisanja nti maybe abasiraamu bamugaana okuleekaanira abantu ekiro tubalina kyebamukola kuba kyaki ayinza okuba bamugaana okuleekaanira abantu ekiro ate kino kyagamba nti wolaba enkofiira tiikinga yasoboleko back in time abatayawudde mu bantu lwaki bugingo bwayogera temugamba naye era tumugamba Demeria nze nakizuula abapasita balina olugezigezi beefuula nnyo abategeera buli kimu okwawula oba oyagudde mu ndiga zo anti era ezizo kyetuliko naye gwe bw'osalawo nti kanzaawulemu teguba musango gwo ye bw'aba awulira nti ayagala wakakofiira ng'ayina ensonga ze kuba ye Ssekanyolya wa kyaki ye Ssekanyolya gwe muwanvu abatafuuse kibwetera abantu tatere booche z'amu anti ye munene Ssekanyolya gwe muwanvu tubulire ebiri eby'ekibuga kakati Serwadda yalabira endiga ze ngamba ye ku ye aje bapasa beekova mu ani ngugamba bw'aba agamba nti gyalengera n'abantu bonna abali mu kyakiza beetaaga nkyuka kyokweera obala njagala owulirire abalokole be Uganda bonna bannabbi sima oba okimanyi baloota
balagula boogerako ne Katonda kakati batuuleyo ne Katonda ne balaba be bakatonda abato tewalaba oli yagenda mu ggulu n'anywa ku mata omukyala yadda waayida bambi yaddayo ali mu ggulu mu masuuka amata gayiike ente zijja waliwo na kino mbwe ekiroota kiriwa kino kye wagamba mbu kyakwata yabakiyita kino kironi Roni sagala toninaanya bafere bangamba Roni mufere nengamba Roni kamuleke kiyaye kyeyo gayaza wa gayaza tekiita nti n'olukungaana kiyaye Roni ejabba mu n'amanya wali ng'okireeta ati nenkiwulira kigenda emagombe kyagamba kiti wano weggula wati wempita mbuwe kiyita waliwo mbu wano oluggi ati yagamba nti obeera n'abafere amafina yankubira naŋŋamba Nurudini tulwanyisa bafere ate naawe weegase kubaleeta abafere ne mugamba abafere baliwa naŋŋamba oyo omusajja byali byonna mukunyumiza mwe bafere dda abantu okufa kiba kifera nga kyakunyumiza emboozi ati emboozi nokigamba nedda wa kiki ekyakinyiiza kyaŋŋamba ati wakigamba kyakwata ki kyaŋŋamba bwe kiti Nurudini natuula bwendi nekinyumiza nekiŋŋamba nakigamba gwani nze Roni wa gayazeeyo mbunyambuka kyagenda kyafaako nekidda kyo kimunyuma amagombe gaaki amagombe nekiŋŋamba negwe nga kirina omutwe nga kigatta ebiboozi kyaŋŋamba mbu Nurudini nkubuulire waliwo kisitaani kiri ku nsi kuno kitambula n'omwana waakyo konza bikaze bibiri maama n'omwana we mbo byamusangako mu nju nga bantu bonna waka bavuddewo nekimugamba ogenda kuwasa muwala wange ono oyina okumuwasa kati nze obutakkanya bwange ne Roni we bujjira aŋŋamba ekintu nekimugira mbubiri n'amaanyi nekimugira amaanyi ng'atunudde wansi bw'ati ali ku buliri bw'atunudde wansi bw'ati naye ng'ali mu bbanga bw'ati nekikwata omwana waakyo omuwala nekimuteeka wansi mbu nekimuteekamu amaanyi agenda okulaba ng'empale esituse bweti ne mugamba kyamuyitirirako neŋŋamba nti kati ki ekyakutuukako neŋŋaana ne mugamba empale ng'esituse yali mutuufu yeebaka n'omusambwa yali mutuufu era namugamba bw'empale weesituka ogira oyakirawo eyaganye aba aganye ate singa akisukuma eri yandikisukuma ate ogamba nti ndabye omuntu nfunye obwagazi ate simu ku ddiru ki olwo n'omufuna ne mugamba kati Roni we mugamba wakola otya oba oŋŋambye wasituka mbu nembeerawo ne tukaayana ne mugamba Roni wali omusambwa ekyenno kyamutabula era Roni omulaba Roni buli wakulaba alinayo ekiwala ekisambwa ate kirimba kigamba ngenda kufuka nga kifuka Roni omulaba ekyo kyekyazinga omuluma alaye kati bwe biba bituufu nga yabiroota yeebaka n'omusambwa alina n'omwana yaguzaalamu kati yalaba nga gye tulaga eyo nandeka gayazeeyo okyaza abafere ne mugamba nga sijjukira kubaako namufere kumbe nze nakiteekayo wali wakiteekayo kiri eyo kifera abantu Roni wamuguddemu ne ŋŋamba pasita lumu ne mugeza ne mugamba Roni ogamba oti naŋŋamba ngenda wano mmanju wendi process time yemu banfuluma wali ng'ali ku booda agenda ne ŋŋamba Roni kyakutegera wakigwa nedda Roni ono agamba moto lwaki olimba kibeera ku mikutu egyo kyekyekola Roni alimba abaddiringa naye mwe munaamanya kaakati bapasita mbadde nkugamba bapasita bonna kati mukwewa obuyinza obungi bwa Katonda baafuuka ba Museveni eyabatuleetera nedda ati kati oli akugambye akakofiira tiikinga Museveni agamba kakofiira ka kikofiira tiikinga va mu kalwedi akalwedi obadde agamba ekya Museveni n'akalabako mu kyaki ye todda serwadda ati wagambye kanisa ye n'akalaba mu kyaki ye todda nze wadda mmanyi yagambye abantu nti balonde akakofiira ka Nuupu
kwe kugamba nti ddembe lye era negamba kyoba nakugambye ne Bujingo eri akikola nga nkugamba naye agamba abantu bebalonde nono wa kikofiira wa Museveni bapasita abasinga kikofiira bonna sijja kukyusa statement wano buli omu ategerera house ye ye bw'aba kyalaba balonde ekirungi tabagaye nti bwe mulonda mundeetere ku kopi gwe tunuulira ensonga zo nga bw'ozira mu Uganda zikuyisaawo olaba omuntu gwe bakugamba okulondayo oyo gwe kubanga omuntu ono bw'ataakole ate togenda kuddayo yakugamba mulonda kuba gw'ogamba ate si ye atakoze y'oli gwe wuliriza nnyo omuntu ono akugamba nti Uganda mbi oba mu nnyongere nzireyo kuba ttooki ono addayo asoose kukola ki Aloysius Mukasalubaga South akomawo bw'oba okomawo abalonzi basinzire ku birungi by'obakoledde by'obateeserezza batiikinge nokimenti President Museveni yakuba Aloysius atya anti bamugamba gundi weeruwaga nabuuza ataani oyo enateete yaliwa nga simumanyi oba tekiikirirwa ekyayitamu yafa ne bamugamba ssebo kyekitawaanya omukolo oba tamanyi kwogera wano oyo kitawaana yekka bonna bagenda kino ate ekisanja kigenda kuba kikambwe ku ludda luno lwaffe olumyufu andi kati Nabbosa anaakola ki era ajja kubeerayo andi Nabbosa era ajja kubeerayo ng'oluusi bayogera n'okubagamba bafulume nga ye tajjukira tawulira bagambye tukola mbu yasoma ayinamu akatonotono yasoma agamba ayina waliwo abantu abatawanyiza okwogera oluzungu naye nga baluwulira ye Nabbosa andi waliwo omuntu atawanyizibwa okwogera oluzungu naye amagezi ng'agalina Nabbosa talina magezi nga message gy'afulumya owulira luzungu delivery yeegaana naye nga yabadde ayina point nalabye Innocent Gusuulwa ng'empuliriza gy'amuwuliriza nga tebavunaana ole yamubuuza anti Innocent naye mutuufu musajja wange wanuupu nnyo Innocent Gusuulwa wanuupu kakati ensonga ye nga yiye bw'oba oli ku publicity wali ku PR ali ku PR ani yagumu uyagwewa fena kitukwakatako ffe abanuupu eno wosanga ensonga Tereza wolereza nabalabe bakutwala baliwa gundi ntambi musajjawo mbamanyi bumanya abasajja bakola mirimu gyabwe yagambye musajjawo ntambi ine ebigambo by'oyogera n'ogamba nti principal teyafuna bantu nedda ntambi ne banne ntambi banne tebaliiwo andi ngamba ntambi ne banne bampulirize bulungi era bw'oba oyagala okukola story bwetyo eri sensitive salamu ku kakiriipu nga nze bwenkola wulira Nurdin wano bwagamba bandikoze batyo ne bazanyeko ku ddoboozi lyange nga njogera ekyo kyebakola ki kyebakulumiriza kyebagamba Nurdin yagambye ate yafuna bantu yasomba basombe nange njagala kawulirawo ka audio nga nkikola ki nkyogera kuba nyina yankubire naga omusajja n'ogamba Bobi Wine abantu asomba basombe ne mugamba nakyogedde ddi wakyogera ne mugamba leetayo kagundi ka video eno si radio nti wabadde ku birango social media weri YouTube weziri mpa clip nga nsalaganya omugambo oba nga njogera nyinza okuba nayogera nti kitufu abantu batambula okuva gye bava ne bajja ku maboda mamotoka drive nezikubibwa naye nga namaliriza nkugamba nti ekyabadde Busia abantu babadde nga nsenene ku bisenge nga bangi okufa kati ntambi yakijjeewo statement yabadde nti yagambye andi ntambi bakoze show nga ndaba kumayona noonye kinaakwata nogaatu wewagira bwe tunaagamba nti Nurdin yagambye Kamiliyoni yagambye era ojja wulira waawo amannya agaayogeddwa Nurdin yagambye Kamiliyoni yagambye Furufiga yagambye oba n'omulala gwe baataddeko ndowooza twabadde nga basatu ani agambye sentiments emotions oyo Nurdin twamumanya
omanyi kati olaba ako kanuludiini omanyi byo nze sibiinaako nnyo buzibu nze nudini yantama ekituufu kiri nti omuntu agaya wamutama nga tomumanyi nomubuuza wanjagala ddi kuba ekisooka ntegedde nkutamye naye ati lwewanjagala saalukola ki saalumanya kimu bw'obadde onjagala obadde tolina kyompa nakati nkutamye era tolina kyokola ki kyompa so nnyinza okusigalawo naye nze olumu mba ŋŋamba ebyo byonna byogana kutama ndi sibiinaako buzibu nze ŋŋamba ekigattako ennyo tayipinga wano poyinti bukozese emitwe tayipinga era nyinako live gye naliko nga sirina ku ebyo tunyumyamu gyebale n'oludiini ng'obuzi ne zireeta omuganda wange bamwita Fundi nkulabye ku TV nudini nkulabye ku Sanyuka TV nti aha ne Bobi Wine yakukola ki Bobi Wine yakola ki yakukola ki ne mugamba Fundi ntumeyo ku muntu wana ali feya aveekadde tukebere channel yo tulabe gwe content gwosaayo tugenda okukebera channel ya muganda wange oyo nga kuliko Museveni ali awo atambula atagala kuliko Museveni bamugambo ali mu kuvuga alinako video za gundi ono owembwa yani gundi Dog Nation ezivoola abantu abasiga ki kati nno ne mmubuuza gwe bano booteekayo bakwebaze lwaki olaba gwe okuteekayo content bwe nti kiryokke era ddembe lyo lwaki omuntu omulala tomuwa ddembe omulala bw'alaba nga naye takkanya na Bobi Wine byakola n'amwogerako nti naye Bobi Wine manifesto nze sinnagitegeera okutugamba nti kakyalako tekyabadde called for ye omukyala nga yabaluma nonkuwadde kyakulabirako nti oli bwakireeta gwoba olaba tekiriimu yitawo powa kuba naawe oleese Museveni eri nga bamutaddewo yeebase oleese Museveni ali mukuba bantu mbooko oga mwana gwe because kikukolera leka n'oli omulala kimukolere kankweyo omuntu omulala alina kyayogedde tonnamuwulira Louis Light Louis Light nabula byaleetera Bebe si yekka Louis Light alina buzibu yakutte Chameleone Eddie Kenzo Louis Light Bebe Cool oba ne Full Figure ne Rama Lily Pazo n'abateeka mu kakota abayimbi b'eggwanga kati nga Bebe Cool ba Big 3 obeera otya nga oli mu campaign bakuwa ssente wandibadde mu mbeera nga oli eyeegombwa kati n'otunulira Jose Chameleone Legendi kati gwe Kenzo ssente bakuwadde simanya biki eggwanga lino n'ayogera ebintu bingi Louis Light kyemukola si kirungi mwandidde ku ludda lw'abantu bano abantu babayamba ne babawagira abantu babayamba ne babawagira ne mufune bye mukola ki bye mufunye abantu kati gwe Kenzo wali wane ebweru nga nofuna obuzibu ng'oli staaka no bantu bwe bakubeererawo eno gavumenti gy'owagira tiyakukola ki tiyakubeererawo abantu bakuyamba era nyinawe mbadde wa Desh njogera bino ne Louis Mogamba anene muine emboozi zammwe ez'oku TikTok ani nze njagala kunyumiza njagala kugamba Louis Light ne banne Bebe Cool Chameleone n'abayimbi abalala bayogerako tekuliko gwe yali ayambye yagendaga mu bivulu byabwe teyagendayo kubayamba tebaterekangako charity concert nti mujje mu mnyambe tebategangako kawash ndi Chameleone alinayo ekivulu yeetaga kuyamba abantu ne bagamba bambi katugende no abantu bagenda mu bivulu njagala kukakasa Louis Light bagenze kunyumirwa nga njagala mukakasa nti temuyamba nko bayimbi nga bwe mukirowooza lwaki oba toyina ssente toyingira njagala mugana nakalabako concert nga 3 ne baggala omulyango abantu abali ebweru ne bayomba
oyinza okuyombera omudugozi Misaki Aruna Mubiru baggala Serena eyo ng'abantu bakayanira kulaba ku kirungi kya Misaki Ssemakula munda si kumuyamba era kati lwaki tebaatu nga bafa Haruna Mubiru ne bankubirako Nuruddin bana abasajja bakwano bo batuga ne magato wajjudde nabo sente bazagala oba babagaye muddeeka kati oba toyambye no oba toyambye kati lu checha bali singo mulo ekyo njagala asooka akisazeemu tayina gwayamba ate ye tayambanga ku muntu oli waddembo yingira obo obireka Luwilayiti Big Eye yategeka ekivvulu ng'ali ku ludda lwayagala teyagendayo Luwilayiti gundi Big Eye yategeka ekivvulu teyagendayo Zex birangirangi yategeka ekivvulu teyagendayo olwaleero Palaso waali byakamusala ebi bibiri tagendayo kati ye tayagala kubayamba ate bano bagamba nti abantu babagala nyo bagenda abantu ate abamu ne bagenda omwaka ogujjali nze show ya Bebekulu Ekkololo ayino funa tegenda kuba ya mutwalo atayagala kuyamba tokola ki togendayo 2 paka ku miliyoni 5 agenda kubako ne platinum teba 2 emeza zawedde miliyoni 10 ojja oyagadde mulekera wakamanyiro k'abawagizi omanyi kati abayimbi twabayamba wayamba ndabya abayimbi abagala okuyambibwa teri agendayo n'abeegayirira abamu no boogera mbeera olaba ono mulenzi yanyo ne yakuba TikTok record ye n'aleka ekivvulu yali Bruno K bagamba muyamba yafuna abantu bameka tekyamusala omujjamu engoye lwe batuuse okuyamba tebagenda kati ekyabayimbi abantu babayamba ne babeerawo kuki tomuddamu kuyamba bagundi omuyimbi muleke corporate y'abayimbi buli anyumya mwali badde mwavaayo ne bafuna corporate tekwata ku ggwe toyimba baleke balwane leka bannyini kyo abantu bali wano anyumya gundi kati Bebekulu abantu balina ebizibu nga bba abantu nga byava ku bo bitya bakugamba ogenda osome n'ogaana senior 2 n'obuuka n'abasajja senior 3 wali mulenzi n'onywa sigala nodda mu mwenge senior 4 n'ova mu ssomero senior 2 n'ova mu ssomero wa P6 kati oli awo ku kajja okuba nga to 3 munda 8 munda bawe 5 2 bagambe munda okitegedde okuuta bipapula gwogamba eno gavumenti yetusibye mu obwavu bumbwe tuli mu ffe twabusalawo ano waliwo abantu abamu kwali kusalawo kwaffe waliwo abantu abamu nga yeteeka ayagala obbeera mu bugagga naye nga famire yaabwe tewali ayagala kumenya byafaayo byabwe ayagala kwettisa muli banaku okuva ku jjajjaawo oyagala kugula ojja kufa mukuze mupangisa olaba n'agigula bamwetugira yazijjeewa sente yese muntu nedda si family mayembe ge wegamugirawo mu lwera kawogo safari na muzigo ekisajja kyenkana kiri wano kinnenkana bisinga mukulu alinga basaalonga abo naye nga wawe bapangisa bali mu kayumba naye nga ayagala kugaggawana gavumenti eno naye nga wawe tewali sigamba ndi gavumenti tetulina kyetugibanja tulina byetugibanja nga bwekugambye emisolo enguudo corruption bituufu naye si buli kizibu ky'olina nti ogenda kinenyeza Museveni nti waliwo byeggambye waliwo ebizibu ebisikire waliwo ebizibu nga gwe wasalawo bakugamba osome n'ogaana kati oli mu nga totambuza micungwa abo gye bali gyali nga yasoma nga mu America gye waliyo gye bali abanaku nga buli kimu bakugamba bayina enteekateeka kugambye nga mu America kati nga wennina nze nina musajja wange Saalongo yasoma amawulire alina degree number naye era omulaba agatta wono kati abanja ki Saalongo agamba abanja ki obadde mu ngoye mba Saalongo ki Bogota kati engoye z'eranda ntazaagala nene ogula engoye Bogota Saalongo alimba nnyo ngenda kwogerako ne bbala nsaba nnyambe njogerako ne gundi ne sister wo Hudat ave ku nnambwayo amubeereko bw'obeera naze omuliro agamba naze otagenda mumanyira bebeereke bibyabwe baleke nedda yogerako ne sister wo amuleke anyize kyeŋŋamba bw'olumba full figure linda muliro gwe gumu yali akwogeddeko
lwaki takwogerako era sikyamwogerako biragwe ati bw'otamwogerako takwogerako bw'omwogerako linda okwogerako simple kati Louis Light kikome akole bw'ati takaka bantu kuwagira ye kyayagala by the way tagendayo nedda nze kyenkola bwenti engeri gyagamba nti ye ayina abantu aleka abantu bakole bano baleke bakole ekikyamu ekyokunyumyako simanya n'okola bwoti kubona tekuliko muganda we tekuli gwazaala abaveeko abaleke yawagire bali kubanze nkugambye Louis Light lwakyalimba ampe tiketi ye ng'agenda mu show ya Big Eye oba abantu tebaaliwo enjagala ya Zekisi eya Zekisi Big Eye nyene musajja wa Kabakko bambi yali yagera najuza kalenda ebi abantu bina Kabakko nenga wanchuka nendo ngajikuba kakati ekyo totandika kusiba abantu tubayambye kudiru ki boy n'okuyamba nga tobayamba omuntu agenda mu shonga ayagadde oba toyambye ebya copyright okusalawo kw'abayimbi kwa bakoze kw'abayimbi byabwe nawe namwe abatunga ekyalaani musalewo ebyalaani ab'amaduuka muteese ku by'amaduuka totandika nnyo okuteesa ku bayimbi omaye kati n'otunulira omusajja nga Kenzo wamutuma ki kyatakuwadde wamutuma kino ogamba nti no kuba kati Kenzo wali oyimba nnyo yali yakugamba kuyimba komawa yakomyawo okitegedde Bebe Cool oba ayagala kukola ekyo muleke afiirweko gwe yitamu lwaki omulumiriro taddamu kubiba Bebe Cool Chameleone oba yali legend nga yagwa muleke agwe abayimbi bowagira bakole ki balinnye abayimbi bawagira babadde n'emyaka egi era Louis Light engeri gy'amanyi nti abantu baagala nnyo abantu abo afuneyo promoter amuguze Big Eye bategeke Serena kuba ali ku ludda lwaki lw'abantu ati nedda engeri ye bw'atyo bw'akirowooza bamuyambe oba ategeke cricket over yagitegeka yagiraba ekyagirimu so kana akamanyiro babuloga bannayuganda abawagizi kati omaye abayimbi mutuvudde mwakola ki ani guwagamba nti yali agula nnyumba ne muteraka kakadde era wagamba bugambi era waliwo abayimbi bewayingiramu olina bootayingira because bano baakunyumira bano tebaakunyumira Louis Light ayagala nnyo Chameleone nnyo era tayagala Alien Skin nnyo yakyawa mukyawe naye tajja kati lwaki tayamba Alien Skin yanti yamukyawa ati kiga nedda tamwagala bwagazi ate kiri okay obutaagala Alien Skin kaniza kyengezaako kyogerako nti aleme kulowooza nti bwawagira Chameleone abamuyambi Chameleone aba buffet nti emmere weeri awo n'ogamba njagalako kino kati ye yalondamu Chameleone emmere yagundi n'amutwala nga lumonde Alien Skin oba Bebe Cool tebamunyumira kati bw'oba wagidde Chameleone oba tiwamuyamba aba yakunyumira n'ogamba musajja akuba tebamumanyi mukazi w'abasiima nno basiima ogenze baagalana kale tubazokola nti mbadde mutambula tutambulidde awo muganda wange musobe bulungi mweraba